Oli kumukene TV program ebikola n'embaga ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday olunaku lwa Saturday essaawa ziba 12 zennyini nange omuweereza wo Josephine Namakula abasinga gwamanyi nga Kama Ozi mbaatuuse okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga okulaba okunyumirwa wamu n'okuyiga naddala ng'omugole ali eyo oli mu muddu za mikolo gunaatera okutuuka mukwano saagala osubwe beera bubwezi ku Bukene TV osobole okumanya ebingi ebyenjawulo bye bakyusizza naddala mu mikolo gye tuba tuleese. Olunaku olwaleero buli wondaba mu dress omanya nti omukolo gwe mbankuleetedde gubeera gwa mbaga era ng'embaga gye nkuleetedde omwami n'omukyala bakatumba abaagattibwa wali eri ku St. Paul Essemuto era nga basobola okuba ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala bakatumba wenjogerera nti bassa kimu bali muntu omu era nga bali mu bufumbo obutukuvu ddala. Kaakati njagala okutegeeza nti omukolo guno eno gwali gw'amaanyi nnyo bayambala bulungi ne banyuma ate era buli kimu kyali kya muwendo ddala. Awo nnyini wenkutegeereza nti lwaki tonzikiriza nsooke nkutwale eri mu kyaki nga abagole baffe ab'ensonga bagattibwa mu butongole olabe essanyu eryaliwo wakati waabwe ate era olabe ebigambo ebiwoomu bye baababuulirira eri oluvannyuma lw'okuba nga ate bagattibwa. Kansooke nkutwala onyumirwe akaseera ako oluvannyuma nkomewo tova ku Bukene TV. Bukene TV program ebikolo n'embaga olunaku lwa Saturday bukolo gwe nkuleetedde ngenda kuba ate nkutuusaako omwami n'omukyala bakatumba omukolo gunene Justin omulungi okuviira ddala ku nnyambala okusanyuka byonna ogenda kuba nga biraba. Essaawa eno wenjogerera njagala okutegeeza nti abagole baffe abaami bayambalira ku Hilltop Hotel Essemuto era nga gye basobola okwetegekera bulungi ennyo ne banyumira ddala oluvannyuma ne basinkana abakyala ne bagenderawo ku lutikko okuba nga ate bagattibwa nga bafuna certificate ebafuula omwami n'omukyala bakatumba.
babagattira ku St. Paul Church of Uganda Essemuto era ng'echurch yabijjukizo nnyo eri omwami n'omukyala Bakatumba. Nsaba obyewulirireko obirabe nga wonyumirwa ng'omwana omuwala Sarah Katumba nga bamutwala wali wennyini omwami waali oluvannyuma ebirayiro ne bitandika mu butongole. Abalungi abali ku Bukedde TV munzikirize katusooke tuveeko omulango wa bakama baffe tukomewo tukwata ku remote yo tovaawo. Ani agabye Sarah eri Eva okuko oliwa senyiza okulaba banyaba base nze tukoloni wa Katumba Edward era nakkiriza okumuwa mwanyinaze nemutuusa mu ddiini nyumiriza ku ddiini eyamukodde bimange era nsaba mwanyinaze afube asabe buli basange biri kukola kumujja kumufumbo bamwe mukozesa
era omukyala mukwasiza mukama wange simubanja Amina. Tabanja. Kansabe Katumba akolokolo w'ekitiibwa ogw'okubikula mukyala we akakase yeye olwamutwalise ekirala sebo olikuuma pola 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 abasale ebirwano okuba mukazi wange okuba mukyala wange gwembasiza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Saala nja kukwagalanga okutuusa okufa twawukanya nga Katonda bwe yalabira olayiridde bwentyo Saala okuba abazee wange enfumbiddwa leero okubeera naawe sooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu Edward nja kukwagalanga nja kukuuma nja kuwuliranga okufa leero nga Katonda bwe yalabira tulayidde bwetyo omukisa ayi Mukama empete eno ayi Mukama ow'ekisa era we abaweereza bo bano ebabeerera akabonero era omujulirwa era omusingo gw'okwagalana kwabwe kutuufu era obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Saala Nelly wasa empete kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange kuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna erinnya lya Kitaffe n'ery'Omwana kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange kuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna erinnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Amen. Kiwedde kuwegala z'amaanyi. Ayi Katonda w'emirembe etaggwaawo omutonzi n'omukuumi w'abantu bonna agaba ekisa kyonna n'omwoyo olukolo lw'obulamu obutaggwaawo obawo omukisa gwo
abaweereza b'abantu Edward ne Sarah betuwa omusaana ero mu linnya lyo nga Isaaka ne Rebeka bwe baabeeranga wamu mu bwesigwa bwe batyo na bano batuukirize era bakwatire ddala endagaano gye balagaanidde empeta eno eweereddwa era ekkiriziddwa era ng'obujulirwa era ke kabonero kaayo babeere ennaku zonna mu kwagala n'obutukuvu emirembe byonna bakwate empisa ze beewalagira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu beyagatta awamu omuntu yenna tabaawuganyanga bogerako nti ono ye Edward ne Sarah bakkiriza okufumbirigana obufumbo obutukuvu era bategeezezza bwe batyo mu maaso ga Katonda n'ekibiina kino era balagaanye bwe batyo era balaze bwe batyo n'okuwa n'okutoola ne batoola n'empeta n'okukwatagana awamu mu mikono boogerako nti bano ye musajja n'omukazi awamu abafumbirigana mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo. Oluvannyuma lw'abagole bafe ab'ensonga okubanga bagattibwa mu butongole we batyo mukwano bafuluma Lutiko era olwamaliriza ne balyolekera butereevu mu Gardens okubanga bafuna ebifaananyi ebirungi. Kale Katonda bw'akuwa mukisa gwo aba kuwadde ne guba gugwo kale ne webasigule sinegulu kusigala nga gugwo ne webeera mundu nga yasabasabo teyinza kumementula kubanga kaba kalabo okuva eri Mungu eyakutondera yampadde n'ogwange nagunkwasa mu ngalo nga gwange gwe namunigina kambiruka masejere tuse ku masengere negeredde Oluvannyuma lw'okubanga bafuna ebifaananyi mukwano we batyo bayolekera butereevu gye bali bategekedde reception yaabwe wali eri ku Mabereezi Memorable Garden. Omwana ono kyankoze julana kugwa dalu laba bwe netawula laba bwe nekeja anti ndaba buli omu wali musanyufu okuva ku mama ne tata abansala temunawulira wayogera akirako ennyonza eyimba ate bwaseka n'ebire biteka Katonda yatonda omwana ono yamutobekamu ebitonde by'enjawulo omwana ono anegenya sawa yakuniginda efunye obulungi wange negenda omwana ono atali kawondera negenda omwana ono negenya efunye obulungi wange amba atali kawondera negenda omwana ono negenya tinadibira ku lujja kukula kati balabe omukwano gwaffe guba bunyami wabo agenze n'omulungi talaga sembayambye nendaga kakibalume omwana yasazeko kantwale kwe nalotanga Katonda yatonda omwana ono yamutobekamu ebitonde by'enjawulo omwana ono anegenya sawa yakunigina negine tapimika amaso nigina
omwami n'omukyala bakatumba oluvannyuma lw'okuva mu bifaananyi bayolekera butelevu wali eri ku reception gye baali bategekedde abantu baabwe. Just know baali very happy era nga njagala okutegeeza nti omukolo guno eno bambi gwajjula essanyu omukwano. Omwami n'omukyala bakatumba bakyankalanya reception, essanyu lyali lingi nnyo. Kasooke kutwala olabe ate era onyumirwe. Oluvannyuma lw'okutuuka we batyo baasala cake nga kabonero ak'obuwanguzi. Nyumirwa omukolo guno eno ogw'embaga ogw'omwami n'omukyala bakatumba. Era mukwano oluvannyuma lwa kapa eno omwami n'omukyala nga batuuse ku reception baali very happy.
3, yes, 2, 1, yes, 0. Oluvannyuma lw'okutuuka bayolekera butereevu wali eri keeki weeri we batyo ne basala keeki just no omukolo guneeno gwali mu ssufu. Basebo ne banyabo badde njogera ku Saala Najjuma Munalugo akola ebirabwako ekirabo baasa ya mitwalo 20 ogenda kujanjuluza njogera ekigambo buli omuntu kugambe ng'awulira. Ate era oluvannyuma mukwano waati omwami n'omukyala Bakatumba baddayo ne bakomawo nga bakyusizza era ng'omukyala yayambala dressi ye eyavaayo obulungi ennyo n'omwami Katumba Edward naye yanyuma mu kaftan suit ye eya blue. Mukyala bunene wa myezi 5 Makoka gasiriko Ebisaso James mwendo ga kusajja gwene tekukyasobola bajaga batatowonoga mwendo ga manjo no mwana yatula ddana siri mukadde emyaka nina ana gyokka mu 2 nina emyaka 4 mu 2 nkyali muto naye muwala wammwe nja mukuuma ate nja mulabirira paka kati olwaleero essaawa zino nkola ne Abubeka Company mwamiro gwabwe yabagambye Abubeka Technical Services Limited. Yes. I'm a CLO Community Liaison Officer. CLO Community Liaison Officer. Yes. Akwanaganya abantu ne kampuni eyo. Nebaza kampani yadeteze kuleta kirabo. Nakyo shogedde ekyali nto. Ate ekozesa omuntu eyakuledda. Era bakama bange mbebazo okukozesa omugagga. Katumba ebigambo ebisembayo sebo. Ebigambo byange ebisembayo bannange mwebale kujja tubeererawo, mwebale omutima ogwo ogw'obumu, bakojja bange, bakojja ba mukyala wange, bamaama ba mukyala wange, bajjajja, mbebaza omutima ogwo. Baganda bange, waliwo omuganda wange Sepiria akola mu Uganda Baati naye wali Sepi tasobodde kujja, naye mulaba bino byetwogererako byonna saabipangisiza bya muto wange Sepi Events. Nebaza Madam EJN mwanyinaze, kituufu tumukozesa, tumuwa ssente naye abeerawo mu mbeera yonna, kuba omuntu omukolo gwe miliyoni 10 wagamani mpayo 5 aba akubeereddewo. Mwami Katumba we maliriza. Kamalirize nayo kwebaza folekera. Kamalirize nga nebaza. Kamalirize kansembeyo nga nebaza abakulu bano. Ono gwe mulaba mwami Lukwago twasoma naye P2. Kumulaba mumpi naye mukadde.
ono asobola epittu naye nga ne bw'aba tasomye yakulembera nga nze mbeera wakubiri sebo njogera bituufu wabikyamu twasoma ne mwami Lukwago nga bw'ataabeerangawo ng'era bagamba nti ne bwandibaddewo yandibakoze eki ng'era yakulembera nga nze mbeera wakumeka kati era essaawa zino ye inginiya muyunula musajja mugagga nnyo yadde nga nange ndi mugagga kamalire bulungi ono mutabani wange ye Kristo Mugadya omwana ono abamu tebamanyi nti yeddira nkima naye basebo ne bannyabo ono mwana wa mukulu wange maama we yali musawo Masituula mwena mumumanyi yali wakuno ku kyalo naye mwana mulungi alina empisa ate ne bakyala be batuwa ekitiibwa kinene akola mu banka somuto tuvoze sako yetuteewola tweyanzerekayo buteresi tweyanze mwana Katumba musiku mukolo gwo musajja nno mujozi sebo naye yandaliko omwaka mulambe mabega ati nina okubeerawo sebo ndowooza omulimu gwange ngumaze bwe baya abatansiibi bannange sitera kubeera nnyo ku mikolo gino dikyejamukozerwa mwami Katumba tubagaliza ekisinga mu programu y'emikolo n'embaga omwami n'omukyala Bakatumba awo boolaba omukyala oyo Sarah Katumba afumbye emyaka 2 ng'ali n'omwami we era nga balina abaana baabwe 5 so tubagaliza ekisinga bannange mwebale kwekuuma mweyongere okwekuuma tugenda kunsonyiwa naye ogenda sigala wa oba naye mwenda musigaleeyo mwana Katumba sooka osembere wano katono Katumba gye batwogere kino kye bakuwadde omusajja nkobya akamanga sisobola kale kamabega ekitegede mukulu sokojje mu mukolo gyange naŋŋambye oba wuliro yagala ente ku Krisimasi agenda kutwala ewa muzeeyi akuwa ente kabyogerega owulira yogera ki amanya bapita tumwine kanisa obeerawe era simutu iye amwandijo yes omusajja munyarwanda kwagadde nnyo kubanga okoze ekintu ekyamagero yes nnyo gwe nyagala bwoba okyagala twale ku Krisimasi muzeeyi akuwe nti mukikubire mu ngalo z'abaanye nijja sumulula Nkwebaza mukwano okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo gw'abagalana ababiri omwami n'omukyala Bakatumba tubagaliza kisinga mwebale kwewaayo owebale kwagala mukyalawo banaye Katumba yagala omukyala Justin Noye omukyala Katumba yongera okukkaatiriza ofumba ettooke omanyi kyo kitegeeza okufumbira omwami emyaka 2 aboolaba bamaze bonna emyaka 2 era nga balina abaana baabwe 5 Justin Noye n'abalongo ssaawa yonna era omukyala ajja kufuula Ssaalongo okitegedde wano ku Bukedde TV program y'emikolo n'embaga tukwagaliza ekisinga n'omukyala awo nawe nkutegeereza nti gwe wenna omugole olina CD omukolo gwaggwa oba gutuuse wandiyagadde tubeere mu field nga Bukedde TV omanyi nakyo kyongerako brand buli woobeera mu field n'aba Bukedde ng'okoze omukolo omanyi kyekitegeeza nga omukolo gwe kuliko Bukedde TV kiba kyanjawulo ddala lwaki tokuba kati n'obuuza ebisingawo enamba ziri wansi oba tusangibwa neno mu industrial area ku kitebe kyaffe ekya New Vision osobola okubanga mukwano ofuna ebisingawo awo nowe kutegeereza ti ne bakama exotic ushers babawo nnyo
kuba ennamba ezo obuuze ebisingawo. Bukedde TV emikolo n'embaga olunaku lubeera olwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Saagala onsubwe obeerangako tuddemu obudde bwe bumu mweraba.